lwaki oyagala nnyo okutandika bwotyo normally bw'oba otandika programs zo katonda w'amaanyi katonda wa kisa what's the secret Psalms Zaburi nsobola okunoonya wano Zaburi y'ensanvu producer noonyeza ku Zaburi y'ensanvu bw'oba osobola ogiteera abantu ku screen ey'okuna but the good news Bible yekijjayo bulungi Psalms nsanvu chapter nsanvu Psalms nsanvu verse ey'okuna nsanvu verse ey'okuna good news Bible mu good news Bible kandabe kyegamba egamba bweti nsombe 70 okay gamba bweti verse 4 verse 4 is a call. May those who have seen God's salvation. No, I think I have something different. No Jesus. In the Bible? Psalm 70. Okay. Because they don't take abantu bategeererwa lwaki otandika bwotyo normally. But let all who passionately seek you. Yeah. Okay. But let all who passionately seek you erupt with excitement and joy over what you have done. Let all your devoted lovers who continually rejoice in the Savior say aloud, how great and glorious is our God. Yes. But mbali nyanga chikujireyo bulungi mu Good News Bible hijayo bulungi. But olaba nagamba shout loud your name. Nte erinnya lyo. You are supposed even to shout loud. Ligulumizibwe. How great is you? Katenga umuchogera mu dini yo. Allah Akbar. Allah Akbar. Of course, do you know that Allah means God? Yes. Jesus Christ. It's our maker. Jesus Christ yayogeranga our maker. And the word Allah is our maker for God. Oh. So Jesus Christ yayita Katonda Allah. You go and do research on it. So agamba abo abenyumiriza mu kulokolebwa kwa Katonda should always atadeko n'ekigambo ekira shout. Yeah. So I'm supposed to shout the name of God. Terinya yuli amanyi katize ngeri gye nkikola ate ndinga tanakulya. Okay. You are supposed to shout. Nabo mu luguudo bawulire and continuously. Ekigambo tokyerabyeko. Continuously. Yeah, continually rejoice in the Savior. Say aloud. Yes. Aloud. Yes. How great and glorious is your name. Yeah. Yes. You are supposed to continuously rejoice and shout. Katuzana zona the Bible was soma zona all versions. So okiririza mu Katonda. He saved me. Yan saving bali tomusajja kunkuba amasasi nga tamanyi kati nga amanyi yo yamulese ye bwe yatuuka ayamuleeta ye yali amanyinzi naye yali ayamuleeta yali tamanyi nti amuleetedde enzi, right? Ayali akola intelligence anoonya we ye yali amanyi wendi kati ono omuserikale bwandaba nagamba kansoke mwegereza batakisoromshana yoyo kuba nanga sobola kutara omushana. No, that one no I can't. Oyo sisobola. Ate n'ensimbi zange muzimbe omugana namba 10. You get kati ono namufuna ayamuleeta nemubuuza kati kiki kyabaawo nangamba nze saamanya bo ngamba ndeeta akuba naye saamanya baali bamuleeteraani nange nakulabiraawo and it was late. But so there are many incidences zenawona nga simagezi gange simanyi gange kisa kakati naye nali nkisabye because nali nyina intelligence ningamba bw'oli mponya kino kyendaba ekijja sirikoowa kuyimba erinnya. Wow. Kakati bw'ola bwe kiruma because olwo bwe kiruma nze nsaba oli kati kyebagendeko musasule because nze neewama neyama okutendereza okugulumiza erinnya lye namusaba ntaasa kino ekinzigira nakkiriza nantaasa kati nze ndi mu kusasula
naye wewe kyo kikuluma nze kambusabe gutandika osasule so oli mukutuukiriza kyeweeyama yes so wamusuubiza namusuubiza ntaasa sirikoowa kuyimba linnya lyo in the assembly of your people katana kasitankulabamu nti oli wuwe nga ngaba w'amaanyi ate indeed wakiti nze lumushana gwe tomanyi maanyi gandiko tomanyi you people don't know olina byoyogedde ebimu ng'obiŋŋambye years before nebimaliza nga bituukire yes I'm not talking about the prophecy ekisabira nze njogera baali omanyi olioyaga nti just ku bukambwe some people think you're so rude tough and stuff era ndowooza they are surprised okuwulira nti okkiririza mu Katonda because you judge abantu mujajenga nziraga biri byange it's my covenant ne Katonda wange Katonda w'amaanyi Katonda munene wakisa kaba Trump obo Netanyahu singa tebaliwo naye abatunuulira mukyakya naga okay so tono na every other second akuleka but nze kisa kyensonga lwaki tosobola kufuna mukisa kwogerera abantu abangi notakulembeza Katonda lwenshamba nasinkana empologoma here and na kamera yoweri elion neikulosinga itulawo nengitunulira nga sina kyakola nga nyina egaali netisa ebyenyanja so there are many incidences envubi yansalawo tugenda the deep waters nenjireka bakuba amasasi kibene bamuta nga ndi naye bamukuba amasasi negamutanze nempona naye nga twali tuyimbidde bwetuti so bingi okay now I understand so that's the secret but this one is recent nasaba sasa Katonda I can't survive because we are not in bigoberera recent oyogera cyangwa ngani mu security about 5-6 years ago ngani mu security that was 2004 bali bagana nakunkubirawo nakawa amasasi nga babipanze nebigana bisera byawe mbule ebyo so era Katonda nakutaza nga nze nalagira n'abaserikale close safes nga kamanda yogera ne tumukunde kali imagine omuntu agenda okukuba n'omuwe simu nayogera ne tumukunde bano balagira you close safes nabagamba tufa batugambye mbikibu kitetumanyi ko twale tugenda kuba mulala batuwadde orders indala babaja Masaka so nembuwa General Katumba nenda wanga bitunulira naye ngali awo oh wow okay good at least katukitegedde ko olwaleero well oyogeddeko ku Netanyahu wenjagala tutandikire Benjamin Netanyahu saba minister gwanga erya Israel n'olugenda maaso mu kyondo kya Buwarabu what do you make of this war Netanyahu munafu w'amaanyi bwa ekibiina kye tekisobola kuwangula ku lwakyo because eri balina what you call a parliamentary system balina president but prime minister ava mu kibiina ekifunye ababaka abangi mu parliament kati ekibiina kye tekisobola kuwangula ku lwakyo kyokka kino ababaka abalala kati nga bwolaba NRA bwekoze omukago ne independence but kati ababaka abalala abo bava mu madiini nga bwandiise extremists kankiyite omuntu ali mu ddiini naye nga bwogamba nti eddiini egamba neesalaasale neyeesalaasala asikukkiriza okwo tukamuno bibeeramu n'obujiga kakati it's that extreme end nga bwalaba ebyakibwetere bayibuli egamba enkomerero etuuse therefore katweyoke something like that kati nemukikola so they have those extremists kati they are a minority n'abayingiza mu government ye kati bwe bavaamu ne bajoyininga okukola coalition bwe bavaamu agwa bwe bamuvaako agwa kati abo bwe bakkiririza nga bwogamba nti Al-Malik Al-Malik nti Katonda yagamba mubatte bonna and indeed babatta ne bamamalo like the Philistines they got extinct now you can't get a Philistine bagwawo bali basajja nga bali tonga nga buwera bayita oyo Goliath that special people giant yes bagwawo they got extinct kati Bible tebagisoma mu butuufu bwayo because judgment emalawo
amawanga agaali awo yabaawo nga nabano tebanaba kubaawo because you also come from the Abrahamic religions. Kati nga ye Katonda agamba mmwe mbawadde ebiseera mwenenye muve mu kibi kye mulimu. Kati n'asitula eggwanga aliwo ettaka eryo because yali agenda kumalawo bali. Kati sigamba nti bano yabaagala nnyo. No, he was punishing the other ones. Yali abonereza bali. Kakati bano kyobola abo basomeye bagamba katutenga bwe twatta the Amalek amanya gantawanya nnyo gwogera. So Netanyahu gamba Bible gamba najayo verse eyo kati mugende mutte the Palestinians abali mu Gaza. Actually bw'osoma ogoberera ebyawandiikibwa ekyo kitundu ekyo kya Gaza baga nti baali bakibawadde fine naye tebakigendamu Abayisirayiri yes tebalugendamu. But anyway we don't need to go into that religion so much. Now let's look at the Middle East nga bweri. Genda osome the RAND Cooperation documents. RAND. The RAND Corporation. CORP Corporation. Kati eyo RAND Corporation yekolera the RAND Corporation doing business as RAND is an American non-profit. Yes, it's a consultancy firm. It's a consulting firm. Yekolera study the State Department and the Defense. Kati yo yakola ekiwandiiko and they adopted it. Papers RAND Corporation ezokukolesa mobile and corporate forces. Cooperative forces and mobile cooperative forces. Kati nti America teyina kujja nerwana mu Congo. Amagye ga America y'okufuna minerals esobola okukozesa Uganda, esobola okukozesa Rwanda. Nebagirwanira. Kati now those ones are called cooperative forces. Neyinza n'okukozesa obuyekera nga bwe yakozesa UNITA eya Savimbi. Kati mu biseera ebyo ebya apartheid n'ebirala yali ekozesa South Africa. Kati South Africa ng'eri mobile cooperative force. Yo mulimu gwayo gwakuwa NRA mundu gwakuwa SPLA you get mu region eno. Ate gwakuyamba UNITA wamu ne Mobutu. Then mu north ng'ekozesa Ethiopia okulwanyisa Islamic fundamentalism. So kati nga now the mobile cooperative forces ezekozesa ate okukozesa cooperative forces. Simanyi obontegede. Kati now Middle East awo eyinawo Jordan then nebeerawo ne Israeli. Bekozesa Jordan ne Israeli. Those are mobile cooperative forces. So Jordan ne Israeli ejja kuwa mundu kata. Not the other way around. Kati sobola eyina cooperative force mu South Korea. Kati bwe byajeremedde mu Israeli ebyokulwanyisa n'ebijja South Korea n'ebireeta Israeli. Because Israel is a supplier. It's supposed to be supplier. Is the mobile cooperative force. That is the doctrine eyawandiikibwa by the RAND Corporation. So why? Kati America empire yayo yazoninga awali ebyobugaga n'ebeera ng'ezimbawo forces. Kati awo ezimbyewo Israeli, ezimbyewo Jordan. Of course, Egypt teri ku same level ne Israeli. You get, because Egypt is also a cooperative force. Yeah. Now, but a doctrine endala use minorities. Kozesa abatono awali abangi. Kati I will give an example. One, the Acholis as a community in Uganda are a minority. The Uganda. The Tutsi stroke Hima are a minority. That's why you see they talk of Tutsi mu Congo. Wabagenda okuyingira balina okuyingizaawo ekyo. Balina okuyingizaawo abatono. Babayingizaawo ate ne babawa emmundu. So they will hear that there are Tutsis in Congo, there are Tutsis Banyamulenge, there are Tutsis bana ba M23, the Uvira, then bali baagala kubatta kati ne babawa emmundu. So eky'Amerika ekikulembeza nnyo. Yes. It's a doctrine. It's a doctrine written by the RAND
corporation. So that's why now you hear they are the Jews, they are these, but they are a minority, bali baagala kuba marawo. Then ne babawe mundu. Kati babawe mundu babakkiriza mukole fujjo lyonna. Kubanga muli, they think baga muli batono. No. Why they allow you to do a fujjo? Bali abangi babakyawe. Kati babakyawa, you will never make a deal n'abanjawo. So if you are a small community, now sorry for using these ethnic groups in here Uganda, manyaba na Uganda magala nyuko yomba yombya. Kati bokoza abatuusi stroke bahima stroke acholi as militant groups nozwe mundu. Kati zozi ozikiriza zitemula abalala. Bwesaba zitemula abalala toyingirawo. You get what I mean? Bwezikole fuge tokola ki? Toyingirawo. Kati obero nayo obero bifulumya. You use your media to say the Israelis have killed. Kati balibo basituka bano baba tabayina baddukira. That's why you see now Israel cannot sell USA. Because USA yagireka nekole fujo lyonna yekola ki? Lyeyagala. Kati tesobola kugitunda. It cannot now make an alliance with Arabs against USA. That's how that doctrine works. Where you have used the minority, gireke kole fujo yonna lyekola ki? Banabanji Babakyawe. Then bakulemereko. You get? And normally those minorities, they tend to lose that sense. Nezukole fujo area. Because as it were, Europe, America, those empires are the policemen of this world. And they call themselves the civilized world. Now, our two small minorities nga militants bwofuna weemu endala gimalewo. Endala entonotono ne gimalewo. Because you don't allow two minorities kubaawo nga ziri armed. So kati sijja kuwa example ebadde wano. Ebagireko eyo. So now so that's how it operates. That's how it operates. It can be minorities sobola okugira mu ddiini. Kati nga bw'olaba mu Central Africa wasitukayo a minority naye nga minority ya Busiraamu. Negira mu Serika. Kati bw'egira mu Serika Abasiraamu bonna babamalawo. People don't know there was a genocide against Muslims in Central Africa. And the France ange tunula bonanga batunula wamala Serika ne bagijjawo. Naye nga emaze okujjawo bozize bwe yamala okumujjawo naye ne bagijjawo ne bateekawo omukyala wabanga badogoberera politics za Central Africa. So kati, but the main object of Europe, of USA ne allies bayo si minority eyo bwe bugagga obuliyo. Resources. The resources. So mu Middle East etunuulira bugagga obuliyo, and that is oil. Okay, specifically ku Iran, Russia, USA. Now the Iranians, Iran, USA, the Israel. Yes, the Iranians, those are Persians. Kati okozeseza Israeli, right? To control the Arabs. You could also have used the Iranians, those Persians, to control the Arabs. You get? And indeed, at some stage, the Persians bali in the USA. At some point. At some point. But bali tebakura at the same pace. Nani? Nava America. So there was this now an Islamic uprising. I like an Islamic uprising. Now, kati ne goba aba America. And Americans tebagala cooperating na yo. You get what I mean? Because it's all the same minority. Okay. It's not a majority. Now they used the Arabs. Aba Iraq. Okujikola ki? Okujirwanyisa. But you see, meanwhile, batunulira take. Because it was also the Ottoman it was also an empire. I will get you facts about it. Naeva mu empire, the tebali ba mu kitunde ekyo bajja ne bawamba ekitunde ekyo. So but the most important thing is ofuga otya obugagga obuli awo, because obugagga obuli awo in terms of oil bungi nnyo. So bwe buli awo bwe buli Venezuela ewa Maduro bwe buli wano mu Africa, of course rare minerals ntunga meyo na the whole of that rock
yentunga mu kira Rwanda okugenda up to so ekirwanya America bya bugagga naye yazimba cooperative forces kakati cooperative forces zikole fujo you get kati zikole fujo now it's in management ye fujo eryo now kati Iran nayo is more or less like a cooperative force eya forces indala China, Russia, ziriawo oba naye yagala kuzimba because it may also could easily build so you know kwegenderera nnyo okulaba nti Iran tezimba mukago n'Abarabu because one they share religion you know they share Islam ng'eddiini so bwe beegatta ng'Abarabu ne bagatta Afghanistan awo ne bagenda ne beegattawo n'Abapakistan tebagenda kufugika. It will be a complex block. So that's why USA yeraliikirira nnyo Iran. They talk about the influence of Iran. Now jukira mutake abasalamu bangi. Yes, it's a secular state fine, but see, it's not a secular. But omusalamu is the majority. Good. Nali nawe ng'otawulira akatandika mwami Rumushana noga nti this war is going to be very hard USA ne Israel okuluwangula. Of course waliwo ka small argument but we are seeing now otalo lugenderedde twali tulowooza n'abantu abasinga bali balowooza nti Khamenei bw'anattibwa that will be the end of this fighting. Naye buli olukya embeera eyongera kwonooneka kati Iran effujjo lyekola ku Strait of Hormuz olimanyi bulungi ultimatum Trump gye yayisizza ati neyeekuba engalike n'akyuka. You seem to have predicted right nti tujja kutuuka we tuli wano kati kakati nze olutalo n'ebiri mu nsi mbigoberera from the spiritual perspective. Bino ebirala nyina ku idea ku mundu nyina ku idea ku Tomahawk I can go and read about so Uganda nsoma ku Tomahawk cruise missile sobola okusoma ku ships za America sobola okusoma ku dynamics of war nyina ku idea turane ba generals ne tusoma I read I do research you know coaching to coaching kati fe twali tetulina basomesa ng'ogenda bali omusomesa musomere ddala n'aba coaching mu evening kati nesina mukisa muhozo kenderwa bagoba yina nti bantwale mu those schools institutions of training but mbisomera mbyesomesa so I follow nyina idea ku military but waliwo amaanyi amalala kati tuyina amaanyi agasooka is economic power ebyenfuna it's power ekyokubiri tuyina political power eyokusatu tuyina military power then eyokuna tuyina spiritual power. Okay. So I am doing research on spiritual power. You get? The spirituality koletya the hosts because by Bible if I can follow Bible if gamba Katonda is the Lord of hosts. God is the owner of hosts. Munambina mu Qur'ani jini zima biki those are forces kat oli nanyinizo. So I study how those forces relate naffe. Okay. Kati so ntunulira invent nengitunulira nga ngenda kunoonya that spiritual chawuchito omwoyo that spirituality the spiritual dynamic. How does it apply mu lutalo luno? Akisemalengiza okukola kakati nkugamba fine Netanyahu agambye ngenda kumalawo Abapalestine. Then nagamba there is a general something doctrine gye bagireeta population gwe surrounding ojima amazzi ojima emmere ewanike yokka ekkirize ng'egenda kufeera ewanika. Now conventionally tosobola kumala 5 days nga tonyedde mazzi n'otafa. Kidneys begin crashing. Kati olaba population gyogobye wano gyogye wano n'ogitwala mu kitundu kyebaretetegetekedde waba tewaliyo mazzi. Bwe malawo like 3-4 days ate n'oddamu n'ogikuba n'ogitwala awala teyina amazzi kati wandibadde osanga mirambo mu kkubo for lack of water, right? But wagisanga they didn't die.
So what is that power? eyabayamba obutafa. Eyabayamba obutafa. You see the people no bagane mmere kuyingiramu, no food entered. Not for 1 week, not for 2 weeks, not for 3 weeks. Warabawo nga bakoze. No mwana bwasigala bukola ki? Bwasigala butambula. So what is that power? What is that grace? That dynamic? So nagamba initially tekijja kuba. So there are certain principles eziriwo in the spiritual world. Nti nanyini nsi yateekawo gwe toyina buyinza bukijjawo. It's a principle. Kati bwe musaba ne mugamba okay nanyini nsi go wateekawo this as a people. Ono agamba njagala kuba malawo. Nkusaba tabamalawo. The sign will come ne mata agenda kuba malawo ne nkikugamba ate ne kiba. Because it's a principle. Simanyi obontegeera. Now kati two, there are certain principles in spirituality. Tovumanga mukadde. Right? Tubakisanga? Yeah. Ekyokubiri toswaza mukadde, tojoga mukadde, towemula mukadde. By the way, basically, towemula anybody. Toswaza anybody, tovumanga. You get? Kati jona nagamba kyagula ne bwakuba mgaita matali. He will never do it. Taina jaraga. Why? Because yavuma mukulu Museveni nga mukadde. So katoli wagamba mukulu Museveni wagamba nze ndi jjajja n'abalaga ekiwalaata. Kati gwe kyokola mugambe ye jjajja. Naye bw'ovuma ekiwalaata ekyo you are finished. It's a principle. Abogenda kusaanawo. You can never go anywhere. It's a principle in spirituality. Chovala edda basa wasanga omukadde nga crossinga oluguudo ng'omukwatirako. Bw'osanga akaana nga crossinga oluguudo. Ng'okasaza. N'emmotoka ziyimirira. Katola kyatandika kitya. It's because there is a knowledge waliwo gye yava. Now kati USA ne Israeli. Ng'omukadde alemedde mu nnyumba bamulaba. Because they had the intelligence. Nga kameni. Alemedde mu nnyumba nanga zigenda kuvaawo wano. Nga atolaba ayinamu omwana. Because they were seeing all of this. Okiraba? The best they would have done was to avoid it. Ne batamukuba. It's like now Iran ne bwefuna gap ennungi nnyo ey'okutta Trump. N'emutta eba eruzinze. So and see yonna. Why? Because mukadde. Mukadde, you see this retired cardinal. Wamala. Because tosobola kumusanga n'omukuba oli n'omalako. So those are set principles in spirituality. Okay, but who is winning and who is losing so far? Now you go into mode of war. Which the Iranians bachiraba, because the Iranians balwanye na America for more than 10 years, I think, mu Iran-Iraq war. And tewali weaponry America jetakozesa kubo, including chemical weapons. Bazi wa Saddam Hussein nazikozesa yabafuuyira chemicals zino zetufuuyira ebiyenje. You get? And they survived it. Kakati bo ba designing asymmetric mode of fighting. Nti oliwa abaleta B-52 bomba ayagala agizeeyo. Bwaleta gunship abayagala akoleki abayagala agizeeyo. I think Mi-24 is for the Russians. Kati bwaleta ennyonyi zino jet fighters abayagala azizeeyo, but they are merely delivery mechanisms. Don't get they are merely delivery. Ennyonyi ene just ereta bomu. N'egikasa. Yoneddayo. Kati but you see ono why it's very expensive and ina pilots ate you know kuddayo. So you know kwelwanako kulanga ntogikuba ate ekoleki eddeyo delivering then eddeyo. Kakati yono ya designing a system ajja kukasuka kintu eki delivery system emu naye nga tedda egenda bugenzi nekola ogugitutte nayo negenderamu. It's a missile, it has no pilot. So but it's nayo ina bomu muyo yetika bomu, it has an engine, ina mafuta, ina ki, kati yegenda bwetuuka negwa eri bomu nekola ki, negwa neyabika ngeno bweyabika. The only difference is bunene bwa bomu in terms of tonnage and explosive power. Kati
yo Iran kyeyakola nega katizo kankole nyingi. So where you have ennyonyi 10 nga zigenda kusuula bomo mitwalo 10 yakola missiles mitwalo 10 tola nti mwenkanyi ekyo kimu. Now kakati balina wonde ba designing a defense system because ennyonyi bwe zijja kulwana bw'ositula ennyonyi olina yasitula ennyonyi nesaana kulwanira mu bbanga. You get? Now me I don't need that because bw'ojjira ku model eyo tosobola kuwangula America. Ennyonyi zirwanagane mu bbanga. So mu bbanga yo akola investment mu ekyo. The F-30 you know, 35 I think they are good. The systems eziyina kakati yona alese system oba missile or whatever it is bwesituka ejja kati gono nazimba defense. Defense esooka eri mu Arabia eri kumpause Kuwait ziwa. Defense eyokubiri eri Jordan then eyokusatu eri awo mu Israeli. Kati amaaso gaabwe gali mu ku border. Ntubo bombo bwesankana missile bwesituka bweti bwesituka bweti the rocket ngegena mu bbanga eri system ejiraba ne bagamba in the next 3 minutes or 5 or 30 eja kuba etusi. Are we together? And because you look at speed, you look at distance, sobola because they have money, it's integrated. Kat Iran bi yasoko kuba yasoko kuba amaso. And it succeeded. Era erengere eri kumpi ne border ne Iran. Ate yawangula, it succeeded. Iran. Then kati so because ye warning nga nebaga mugende mu banka buga kati situse ebe manyinti enatere tuke ne kuba ekide ne mudduka ne mugenda wa je mwekweka kakati nawe tebasha ina warning tebacha ne balabula bwakuba batolaba kino ekikompala kyokubye kigenda kyoka ne kinonyeri because waliwo system era baje kiyita engeri gye kitambula ne speed nebirala nebijja ne bitomeragana kankoze solo limuru osobola okukitegeera then eri nekola ki neyabika. Now so kakati now they are blinded eri then kati waliwo ne mode ndala of missiles eziduka emisinde mingi nnyo. They're too fast. Bazibala in Mach the speed jobuze munyagwa yatero kubigoberera nnyo kati eyo missile asoka naleta zidrone eziduka empola naleta systems endala eziduka empola mba mukyalwana nezo ngeri yatuuse danga yisemu kubanga tuwetubuza defensive system ya Israel gye badde ngetutendera ebbanga lino lyonna for years. Iron Dome nebirala. What happened to it? Yeah, but it's the same, it's mathematics. Kati oyina defense system because the defense system nayo ekasuka nga amayinja kati nga bwenkasuka ejjinja nga likujjira nawe ogenda kasuka jjinja kati ejjinja yange litomeragane eriyo litomeragane n'eryange lirigwe kakati nze nkasukidde amayinja 100 ngwe okasuse mayinja limu 10 agamu gajja kuyita gali olwenda it is mathematics. So the only method they should have used okukuba Iran kukuba ebikasuka. So chovola abajesokamu in the first attack ntibakubezi launchers. Now ekizibu kyebalina nti Iran ate by the way nabo bujega buli because wakirabera ku Iran sorry ku Hamas. Hamas yazimba wansi tunnels. Hezbollah nayo ina tunnels. Why do you think nti Iran tesobola kuba na tunnels atenga yeba so kati bayina tunnels omuva launchers nezikasuka neziddayo and bano tebayina bombs so far bayina bombs ezikuba bank busters nazo zinawe zikoma jetulaba kati America ne Israel bali babisuubira biriwa so kati now therefore the war is now asymmetric. What's that? Nti bwoleeta ekyombo nga sisobola kasuka wekiri eryato because eryato America eritwala wala nnyo ng'emanyi tojja kasukayo zino zi B-52 bombers B-2s Lancers and they are long range esobola okuva UK nejja neyekuba neddayo bayina air refueling system kati ya America kyeko eno kyekola Iran ekuba
omwalo email wenasinzira because email mu nyanja bombs bwe zijigwako zekasuka erina okujja ku mwalo enyonyi zireete enyonyi zireete bombs zigitikke eddeyo mu nyanja kati gwe kyokola kuba wano wejja okutikkira ekyokubiri kuba ebisaawa enyonyi ezireeta bombs we zigenda okugwa ebisaawe you get kati eno eryato liba terikyayina liba lisigadde awo because terisobola kubaawo nga terina kirikasuka so for you hammer on this bwebanga ayina ennyonyi 10 ku lyato zeetaaga amafuta okay abayiraani bali that powerful because neewuunya nnyo era nakati abantu bangi tukyewuunya abayiraani you're fighting with super power. Trump omuwulira asiba yo wanagamba we are the strongest nation in the world, we have the strongest military in the world. Oyina Isirayiri okuba nti Iran ng'eggwanga lisobodde okusustaining olutalo for these. No, you can be the strongest when you are dumb. Kumugezi matono. But I will give an example, the mine sweeping okujja mu mines oliza asudde mu mazzi NATO yezina America command ya mines bajijjawo so they now need NATO bwobanga olwana ne NATO yebiina ate NATO okuyingirawo oyina okubanga olumbya NATO kati kyovalaba Turkey Iran tejirumba Britain Iran tasobola kulumba Britain because then you will go for Article 5 kati ani mugezi so kati gwolumbye ngomanyi oli ayinza okustrangulinga the Strait of Hormuz kati Strait of Hormuz wali wagazi amazzi gajjanga amagazi bwe gatuuka wali ne gabeera naro ne gabeera wabeera mato yes kati nga bwolaba wano bwe bakola northern bypass njagala kunyonnyola nga tugaziye bulungi tutuuka wali ekkubo bagabanyiza mirundi ebiri ne mufunda kakata kyabayita that Strait of Hormuz naye etuuka neefunda kati ng'amaato galina okukuba layini naye ejjukira eryato erikuba layini mu bunene bwalyo is like a kilometer obugazi the length obuwanvu nga is like a kilometer so gajja mangi ne gakola traffic jam katugite traffic jam nababeera ne gagenda mu line nga bagenda limu so they are like sitting ducks kati bwogamba nti nze ngawo escorts ezinagana ennyonyi ezigawa escorts one ziri mu range onasobola okuzikasukira two ziri like sitting ne bweziraba misairo engege tosobola kugigamba eveewo the third one is insurance kasitona agamba eryato lyonna erinacross agenda kulikuba insurance takuwa because insurance is business kati gwe nojja n'ogamba wa insurance nti njagala ompe cover ya y'obulwadde naye ngenda kulwala kansa nca n'amanyi ogenda kulwala kansa abakuwa oba noga mpa insurance y'emmoloka naye mu evening ngenda kutamira ngitomeze takuwa premium. America olutalo lugiremeredde. America destroys. America tewangula ntalo esanyawo busaanya. America kyeyazimba kusaanyaawo kakati therefo ekugamba bw'oba toyagala nkusaanyeewo mpa because wonna bagikubye teyawangula mu Vietnam tewangudde mu actually the whole not tewangudde mu Afghanistan teyina record nti ewangudde entalo but ekyemanyiddwako is to destroy. Kakati nze ngenda kukuba enguudo zonna ne bridges byonna mbikube n'amahoteri go bw'oba toyagala mbikube mpa kino na kati bwesanga ng'olina omutima omugumu noga nange bw'onaakuba bino nja kukuba kino ekikyo kakati geza Iran kyeyakoze yagala kati okay thank you very much nkimanyi sobola kukulemesa kukuba the grid kuba bw'oba oyagala naye nange wona we bakolera amazzi mu region eno ngenda bikuba ate mbikuba ekyokubiri bw'ogamba nti okuba kino naye ngenda kuba nuclear facility ya Israeli kasooka nkolage nti nsobola okugikuba n'akuba kilomita 3 kumpi nayo kyekyakanze Netanyahu namulabenga yakagaye katonda wange yajjukidde katonda we olabe
Asajja balina ebyuma. Can I adjust nkubewo katola njire giroleka bwoba kuba mafuta naye yakuba mafuta omwe. Trump nagamba nange kai mbadde sikimanyi nti Netanyahu agenda kukikola kakati gwe leka please leka ne mugambe takiddamu. You get it? In other words, yo Iran emuyize nti nze sigenda kulwana na byombo byo but manyi onkuba because oyagala bugaga bw'Abarabu buno. Kakati Abarabu bano balimba nti balinaffe mu nzikiriza balinaffe mu kubonaabona but basuubuzi bo kakati byonna byoyagala wano nze ngenda bikuba. It's okay fenaka today middle age now and at a spiritual level singa Katonda mu kisaaki kituwa agamazzi ag'Abayisirayiri agali awo ane gafuuka red nga gennyanja bwe gafuuka ogajjukira bwe basoma mu tumanyi nti amazzi gafuuka omusaayi bwe simanyi mu kiina mu Korani amazzi ne gafuuka omusaayi during the time of Pharaoh. I don't know, do you have it in Quran? Yeah, we do. Yeah, very good. Kakata ichana achituwa amazi kati gabayina ga Jordan. Oyagala gafuuka omusaayi. Ne gafuuka omusaayi. Abayisirayiri batandikira okutambula ne bavaayo batosangayo muntu n'omu. Because they only have literally one river nabo amazi bagajja mu nnyanja ey'omunnyo ne bajjamu omunnyo. Kati ne Bwarabu yonna teyina mazzi gali fresh. Golaba gali Lake Victoria. Egenda mu mazi ag'omunnyo nejjamu omunnyo. Kakati system eri ekenenamulamu omunnyo Iran gye yagamba nze ngenda kukuba eyo. Kati bw'ate bw'okuba eyo Bwarabu yonna eggalawo. Okay, nga tugenda okuwummulamu. Olaba yeebuuza nti lwaki Russia lwaki Iran ebadde kasuka ebikompola mu mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu kata gonna ebadde kasuka kimunyonyere mu ddakiika emu. What you call defense ebyuma ebikuuma Isirayiri kati bw'oba ogenda wano mu State House wakakyama awo ku Sheraton ng'ogenda kuyingira waliwo akayumba tolaba omundu nziraba kati ezo ezisooka bw'oyingirayo ojja kusangayo endala bw'oyingira that's what is called a defense. Are we together? Kati oliwo bwe yazimba security ya Isirayiri defense ezisooka yazimbira mu Barabu mu mawanga amalala ag'Abarabu ago. Bw'oba ng'ova Iran bw'olina okusookera kati Iran byasoose okukuba ekuba those defense defense systems za America zezimbye kukuuma Isirayiri naye ng'ezikuumye mu mawanga Abarabu ate yazikubye. Thank you. Waliwo enteesaganya ebyaddala wakati wa Iran ne America ne Isirayiri oba nedda? Mpozi nga Iran basiru. Trump yatugambye. Kyengamba aba Iran bwe banga basiru bajja kutuula bateese naye. So teziriiwo. No, kyengamba I'm not there but I can find out. But bwe banga basiru bajja kutuula nga tetunaba na kulemagana ntugambe tulemaganye wakati mu kuteeseganya nojja notta kati mbanza kuteesa ki you killed that's me. Okay. You know my philosophy sisobola ate nakisaba Katonda sijja kufukamira gwe Katonda ayandeeta mu nsi ate nenfukamira n'omuntu. I don't kneel before human being. Kati bw'oba nzita I will not. Kati jewe ensimbi zino Katonda bwe tujja tukose eddakiika 5 okubuuza nti olutalo ne lugenda oba lukosezza lutya